Bobi Wine People Power Countrywide Tour eri mu lusuubo anti Bomu Endala ekwatiddwa ng'Omutuju abadde azze kugitega mbu ku kanisa ya Pastor Kayanja eya Miracle Center Cathedral awo e Kampala. Era mbu omusajja ono abadde agiretedde mu flasika nga eringa buwunga ng'eringa muceere nga bw'osaanukula flasika oyinza okulowooza kawunga mmere yazze kulya oba ng'oyinza okulowooza muceere gwe azze kulya so mbu nga bomu. Era mbu ebadde egenda kutta abantu bonna mu kkanisa eno baffe baggweewo. N'olwekyo bannayuganda musabibwa okuba vigilanti okulaba nga temukubwa bomu mbu Obutuju Buzemu. Kale kigambibwa mbu omusajja ono azze enkya ya leero anti lunaku lwa kusaba nga badde azze yeetegese bulungi okulaba nga akola obulumbaganyi ku kanisa eno ya Pastor Kayanja owa Miracle Center Cathedral era nga badde yeetegese okwokya abantu bonna. Wabula ono akwatiddwa mangu ab'ebyokwerinda aba kanisa eno ya Miracle Center Cathedral era bwe bamukutte ate ne bayita ab'ebyokwerinda nabo ne bamubawa abamubuuzizza akajojojo w'ebibuuzo n'ababuulira akana n'akataano. Mbona bategeezezza mbu bali bana basindikiddwa okujja okutega bomu era kati omu yakwatiddwa abalala bana tebannaba kulabikako wa gye bali naye tababuulidde bali luddawa wabula mbu basindikiddwa. Kati nno ebintu bino tugenda bikwata mpola mpola kuba ogenda kuwulira katemba abirimu nga byonna bikubagana empawa. Pastor Kayanja atugamba ngenda kumukuwa ng'ayogera nti omuntu ono akwatiddwa ab'ebyokwerinda ku kyaki ye era bwe bamukutte n'akubira ab'ebyokwerinda ne bajja ne bamuggyako bomu eno n'etegululwa kyokka nga badde ayingira buyingizi kitegeeza ali tannaba kugitega. Bamukutte ayingira buyingizi kitegeeza ali tannaba kugitega oba badde agiteze ng'atambula nayo nga ntege awo ojja kumbuulira gwe awulira ojja kuwa komenti yo. Kati bwe bakubidde ab'ebyokwerinda ne bajja ne bamukwata ne bagimuggyako ne bagitegulula era ne bamubuuza jojojo w'ebibuuzo n'ayogera ebyo byonna by'ayogedde mbu bali bana era abalala tebannaba kukwatibwa nga banoonyezebwa bajja kukwatibwa. Kati nno ng'ogyeko eyo ya Pasita Kayanja ngenda kumukuwa ng'ayogera wabula ate n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ng'ono ye mukulu Patrick Onyango ategeezezza nti bafunye intel nti waliwo Omutuju asindikiddwa okujja okutega bomu era mbu bwe babufunye intel eyo ne bamugoberera paka lwe bamusanze paka lwe bamukwatidde ku kanisa ya Pastor Kayanja. Waliwo abagambye mpuliriza bulungi waliwo abagambye nti Omutuju wuuyo bamusindisa ajja atege bomu era agenda kutega mu bifo byakusabibwamu. Anaabagambye nze naawe abagambye ng'Omutuju ono avudde luddawa okujja nze naawe batuuse batya okulaba waali bamugoberere nze naawe naye nga Onyango ategeezezza nti babagambye nti Omutuju wuuyo tumusindisa ajja atege bomu nabo ne basitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ne bajja nga bamugoberera paka ku kanisa ya Pastor Kayanja. Omuntu gw'otasindisa omanya otya waali? Oli abawadde endagiriro nti tumugambye ayite wano na wano agende wano byonna tugenda kuba tubitegeera kuba Kayanja agamba bamukutte ne bakubira poliisi ekugamba bagibuulidde nti tusindise Omutuju n'ejjanga emugoberera paka lwe mukwatidde wa Pastor Kayanja. Kati kambakuwe boogere naawe beewulireko omanye ebigambo nga bwe bitambula mu ggwanga Uganda ne mube vigilanti kubanga Obutuju mu ggwanga Uganda mwebuli. Bagambye nti omusumba w'abalokole Kayanja owa Miracle Center Cathedral annyonnyola ku bomu ebadde ezze okutegebwa mu kkanisa ye era olwaleero mu kibuga Kampala nga kigambibwa nti omwami ono azze ku kkanisa wano n'akwatibwa ebyokwerinda abakubidde Uganda Police Force n'eyawangwa mangu nnyo ng'edduse zambwa okujja n'etegulula bomu eno. Kati Pasita Kayanja katugambe bibadde bitya bituusewo bitya era abirabye atya nga ye omusumba era kino kitegeeza ki eri eggwanga Uganda. Twesibe bbiri bannayuganda. And
and they beefed our security. And it's just a few yards from entering the church. And we have several services, 4 services on Sunday. So this group goes in, this group comes in, this group. So it's very hard to really monitor everything. But we thank God, number one. Number two, we thank our security agencies. And we also want our security people here because they put up, I think, a resistance so that these terrorists will not walk through to harm the church. The bomb is very dangerous, very, very dangerous. It would have done a lot of harm. Probably it would have brought down the whole church. But we want to thank God for His protection. And this is my message to all Ugandans. Please, let's be vigilant. This is not a hoax. This is not something that people are used to, because it's very easy when you hear these messages that terrorists are coming, and say, I've had it before. I have had it before. If there was no vigilance today, probably we would be now mourning. So I'm appealing to every Ugandan, wherever you are, to watch. This guy knew what he was doing. He brought a flask. That's why he put his bomb and food flask in order to hurt people, innocent people. But we're thanking God, thank our security agents, and pray for them as well, that God will continue, give them abilities in order to do that. So for that, we are grateful. Thank you, Lord. Omusumba Robert Kayanja mumuwulidde ng'abinnyonnyola engeri gye bafunyemu wa bomu ono, era ne bayita ebyokwerinda ne bajja mangu ne bamukwata. Abasabidde essaala Omukama ayongere okubagumya bakola omulimu gwabwe bulungi kirungi. Naffe tubeebaza okuba nti nno yanguyeeko ne basobola okukwata ababbomu bano. N'ensaba olw'okwetegereza ennyo. So tuddemu tuwulire ebigambo bya Pastor Robert Kayanja ate ndyoke mbatwale Onyango. And they beefed our security. And it's just a few yards from entering the church. And we have several services, 4 services on Sunday. So this group goes in, this group comes in, this group. So it's very hard to really monitor everything. But we thank God, number one. Number two, we thank our security agencies. And we also want our security people here because they put up, I think, a resistance so that these terrorists will not walk through to harm the church. The bomb is very dangerous, very, very dangerous. It would have done a lot of harm. Probably it would have brought down the whole church. But we want to thank God for His protection. And this is my message to all Ugandans. Please, let's be vigilant. This is not a hoax. This is not something that people are used to, because it's very easy when you hear these messages that terrorists are coming, and say, I've had it before. I have had it before. If there was no vigilance today, probably we would be now mourning. So I'm appealing to every Ugandan, wherever you are, to watch. This guy knew what he was doing. He brought a flask. That's why he put his bomb and food flask in order to hurt people, innocent people. But we're thanking God, thank our security agents, and pray for them as well, that God will continue, give them abilities in order to do that. So for that, we are grateful. Thank you, Lord. Omusumba Robert Kayanja muwulidde abagambye buno si bulimba, tabalimba, tebabalimba, bya ddala obutujju gye buli mu ggwanga Uganda. Abajjajjaffe baagera nti bakugamba yakugamba. Oli bwakugambanga nti gundi yakwogeddeko bw'ati ne bw'ati, yaba abyogedde oba yaba yabyogedde. Ati oli bwakugamba nti sikulimba, aba akulimba. Okusinziira ku bajjajjaffe be baagera, bwakwesooka ng'otonnakimuga naye n'agamba sikulimba nno munnange, aba akulimba. Kati Pastor Robert Kayanja agambye nti buno si bulimba. Kuva mu kamwa ke. Kale katufuneyo omukulu omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano. Ngono ye Patrick Onyango. Patrick Onyango. Intelligence agencies Atubulire ebibye.
naye tubiwulirize bulungi naye nga tube vigilant Obutuju gye buli oyinza okuyitiramu awo ssebo. Intelligence agencies have been picking intelligence that there are terrorists who are still interested in hitting us. So the latest was today morning. They picked intelligence that the places of worship were likely to be hit today. And of course, during the intelligence briefing, they also got information that one terrorist had already been sent out to go and carry out the mission. So they followed the terrorists, and although in other places of worship, we had also put there our intelligences. Tugende mpola n'omukulu Onyango atugambye bafunye intel ne babagamba nti waliwo omutujju asindikiddwa ogenda okukola obutujju. Ani yabagambye? Okay, ekyo kyakyama. Yabagambye nti waliwo omutujju asindikiddwa. Okusindikibwa okuvaawa? Waliwo omutujju asindikiddwa okujja okukola obulumbaganyi ku bifo by'okusabibwamu. Atugambye bazze wa Kayanja, bazze ne bambifo ebirala byonna ebyokusinzibwamu nga bajja ne okwekebejja. Naye atugambye mu kamwa kennyini nti olwabagambye nti waliwo omutujju asindikiddwa ne bajja nga bamugoberera paka wa Pastor Robert Kayanja. Kiba kitegeeza baategedde we yavudde, gwe baagoberedde. Toyinza kugoberera muntu nga tumanyi wa waavudde. Just from nowhere n'ogoberera muntu just nga tumanyi totegedde wa waavudde. Kiba kitegeeza Patrick Onyango mwategedde omutujju ono waavudde ne mujja nga mumugoberera. Kati lwaki tetugenda ddala waavudde ne tukwate yamusindise? Tinga twandigenze ddala waavudde watandikidde wali amutumye ne tujja ne tukwatira ddala oyo. Yavudde somewhere, baba wadde intel. Kati mwandize nga mugoberera ono nabala ne bagenda okulumba wali waavudde ne mukwata amutumye. Kingabo kyandibadde kikola. Ne kati mukutte ono gwe baatumye ate amutumye asigaddeyo. Patrick Onyango yali mutugamba simanyi pozi nga yavudde bweru wa Uganda. But they picked this one which was more active, and they followed him up to here, and he was arrested, and the bag immediately was set aside for further management. When we brought our technology, indeed they confirmed that in the bag there was an IED, improvised explosive device, and they had to do controlled detonation. You had the explosion. We are now trying to analyze what was in the IED. It was a flask, food flask. Which food flask they had used the nails, battery of a motorcycle, which was the charger. They had used the phone, which was supposed to be a switch for it, detonator, booster charger, and others. But we are still trying to look for the SIM card, although the phone we have got, but the SIM card, I think during the controlled detonation, the SIM card is not there. So we shall look for it
This food flask, on top, he had put powder, which is also for explosive. If you look at it, you might think either it is rice or it is posho. So when you are checking, it can tell you that this is my food. And if you open, you will see white stuff. You might easily allow him to enter with it. So good enough. We did control detonation, and the effect was not too great. It was minimal. He's under custody. He's called Chintu Abraham. He's 28 years. Chintu Abraham era musiramu. Chintu Abraham era musiramu. Okay. Yabadde atega bomu musiramu. We have interacted with him, but he has told us that 4 more, that they had sent them 4. So we are still looking for 3 others. Patrick Onyango, they had sent them 4. You are still looking for the 3 others. Omumukute. Who sent them? Onyango. Who sent them? Omanyi tusabanga mutwe information ngeggwayo. Temutuwa information nga ya bitundu. Omusajja mumubuuzizza ebibuuzo mumukubye kajojijoji w'ebibuuzo n'ababulira nti baatusindise 4. Kitegeeza bababulidde nti baatusindise 4, babulidde nani yamusindise, yabasindise. Era babasindise nga bava basinziirawo okujja okuba bomu. Lwaki temugenda mu kifo ekyo we bava? Era n'oyo abasindika ne mumukwata. Baatugamba nti okugema kusinga okuwonya. Lwaki mwagala abantu bano basooke bajje mu public, mujje mutegulule mubakwate, ne mutagenda gye bava? Agee babasindise 4. Okuvaawa Patrick Onyango. Simanyi journalism y'ennaku zino yo sigitegeera bulungi. Agee babasindise from where? And who sent them? Patrick Onyango. Byogera bituufu, obutuju n'obulumbaganyi gye buli mu nsi, ne information gye wateggwayo waliwo ebisigalayo. Ate nga it's not for security reasons. Kuba muntu yandibadde yababuulidde dda nti abo batusinze okuva mu kifo ABC nga mwatuuseeyo dda okukwata abasindika. Era nga mwamukutte dda nga tonnaba na kwogera bino. Naye kati okutugamba mbu babasindise abaana bakyabuze, babasindise nga bavaawa. Just mbuuza ekibuuzo ekyo kiba kimpemu answer. Kuba omuntu already babadde dda intel nti tusindise abatujju bajje bakube church. Ne mumukuwerekera paka ku church. Simanyi bwe mwategedde nti kati wuuno afaanana bw'ati era ayita muli nekkubo ne lino ne mumukuwerekera ne mumukwata nga tannayasa bomu. Era yavudde mu kifo ki era ani yamusindise. Okay, yabagambye ye temumutugamba. Naye eyamusindise yani gwabagambye ye bwe mumubuuzizza bavaawa, bwe mumubuuzizza bate mubimumubuuzizza ebyo. Uganda anange mwegendereza obutujju gye buli. Right now is helping us to locate those people where they are. So he's under custody. Patrick Onyango. The guy is helping you to locate those 3 others who came to plant bombs somewhere. You want to locate them where they are, but you don't want to locate who sent them. Patrick Onyango, who sent these guys? You want to know who sent them.
Ndoza gutandi bayitwalo tuloke tuliko nasire deni. Bano tubaleka bana bakutte emisumali n'obuwunga. Musoka ntunoonya oli abasindika. Lwaki abasindika? Tekyandibadde nze ngambe ky'amakulu. Naye ati we are still allocating these ones. We are not allocating the sender. The brain behind these 4 people. Ye bali fone gulo mwina gye mwateguludde mu Kampala. Meaning they are 5. Banza banga basukkamu. Yakiza ne byabagambye alimba. Kuba eggulo tulabyawo ku park enkadde mwateguluddewo bomu. Ne tulaba lwaliro muteguluddemu. Agambye wakyaliwo abasatu ababuze. Meaning byabagambye bya bulimba. Uganda olemwa. Kale tumale ebigambo by'onyango naye bana Uganda be vigilant Obutuju gye buli bomu gye ziri. Mwebereremu. The charges, of course, relating to terrorism. We only want to appeal to members of the public that terrorism is real. Intelligence. Bigambo bya Patrick Onyango mbiwulidde. Terrorism is real. Yeah, terrorism is real. Naye why now? Kyekibuuzo kati tutandike ebigambo. Why now? Awaludde ebbanga ddene nga Kyagulanyi ali bweru. Abadde mu America nga atambula nga ali mu kwogera ebikolebwa gavumenti ya Mwai Museveni. Kyagulanyi akomyewo alangiridde country wide tour. Yatandise Mbalala kyabadde massive, n'agenda Fort Portal ne kiba so massive, n'agenda Kasese kyaba muno, n'agenda Kabale ne kiba bada. Ati akomyewo awummuddemu agenda kutandika Eastern Uganda. Bomu zitandise okutegulwa, abatogi batandise okutega bomu. Kyagulanyi alina okujja Luweero. Mulowooza anajjayo? Banaamukiriza? Mu Eastern Uganda Kyagulanyi banaamukiriza okutambula n'abantu? Oba waliyo bomu? Bannayuganda katutandike okwogera. Tukubaganye ebirowoozo. Eggwanga liba lirimu Obutuju kitegeeza temukkirizibwa kuŋŋaana. Kitegeeza temukkirizibwa kukola processions. Kuba Omutuju ayinza okukozesa omukisa ogwo n'ajja n'abakubamu bomu. Abantu abo ne bafa. Nengera nga Kyagulanyi gwe bagenda okugaana okuddamu okutalaga eggwanga. Ninga kye nengera. Eggulo baateguludde bomu mu Kampala ku paaka enkadde. Twanaba na kuyitawo lunaku lulamba bateguludde endala. Era mu Kampala n'ekkanisa ya Miracle Center. Ya Pastor Robert Kayanja. N'enkya ku Monday bayinza okutegululayo endala wa ng'ekatwe wa ng'enakasero wa Muwino bayinza okutegululayo endala oba wa Kiseka. Baba bakyali basatu abakyekwese. Meaning zonna zirina okutegululwa. Kyagulanyi mbw agenda wa Eastern Uganda country tour. Ekyabadde Mbalala tetwakirabye. Ebyabadde Fort Portal tetwabirabye. Mbu yagambye ali Mwai Museveni wano. Uganda enyuma. Okay, kati twogere ebigambo bulungi. Kyagulanyi yatutegeezezza nti yazze okukola country wide tours no. Olw'okuba nti ayagala okuteeka Mwai Museveni ku kisenge. Ayagala okuzza demokrasia n'emirembe mu ggwanga lya Uganda. Nti kooti y'ensi yonna omusango gwe yateekayo yagukkiriza bujulizi obw'abantu 215 nti Mwai Museveni atyobola eddembe lya bannayuganda era bangi be yatulugunya era kooti n'ebikkiriza n'ekamba nti Mwai Museveni alina omusango gw'okuwoza. Era ne bagamba batandise okubinoonyerezaako essaawa yonna bagenda kumuyita abitebye. Kati Kyagulanyi n'agamba akomyewo Uganda kwongera kugatta ku bujulizi kukozesa Mwai Museveni nsobi. Mwai Museveni akatego n'akagwamu n'amuleka Kyagulanyi obutagala kukola nsobi. Yabadde agala obitandika Kabale naye ne bimuzitowako n'atabikola. Kati ng'omuyeekera amagezi gaba mangi ag'okusitopingamu omuliro oguba gukutte, ag'okukakkanya olutalo oluba lubumbujja nga tolina nga omulaba kuba knockout tolina bw'omuddiza. Osooka n'oyiiya amagezi
bokkakanya omulabo yakulumba nga tasirisa. Awiiki eno yonna gye tuvuddemu Kyagulanyi yabadde mu mawulire ng'ali ku top nga tewali kyogerwa tewali kikolebwa nekiwulirwa nga Kyagulanyi ali mu kutambula. Kitegeeza ne okutandika n'enkya Kyagulanyi agenda kuba ku top nga tewali kyogerwa tewali kiwulirwa. Kati tulina okuteekawo ate ekisinga Kyagulanyi amaanyi. Ti bannayuganda waliyo obutujju mujja kufa bomu zijja kubakuba. Agamawulire g'amaanyi. N'ensi yonna ejja gawulira ejja gapiikinga era mujja kulira ng'ensi yonna egawandiikako. Sitole ezibadde zitambula nazibakoledde nga za Kyagulanyi ng'ayogera ebikolwa Museveni byakola ku bannansi. Era mwalabye The Guardian, empapula zonna ez'omu Bungereza, empapula z'omu Amerika zonna nga ziwandiika ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'omusango oguli mu kkooti y'ensi yonna ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era nga bonna bawandiika ku countrywide tour eya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga mu gavumenti mwami Museveni tewali kye bawandiikako. Meaning ate sitole y'obutujju eba biga okusinga ku ntambula za Kyagulanyi. Si ekyo meaning ensi yonna erina kutandika kwogera ku butujju obuli mu ggwanga lya Uganda. Kiba kitegeeza bagaana Kyagulanyi okutambula baawo ensonga lwaki bamuganye. Bamunfuna mulengerayo. Uganda nizimunoonya obuyinza. Kuba alina obuyinza yasalawo ensi bwe beetambula. Naye nga mube so vigilant obutujju gye buli muganda wange tomanya kiyinza kujja ata kiyinza kuba kitya. Obulamu bukuma kikulu ate obulamu bwe bugagga. N'olwekyo mube vigilant mbasaba mbeegayiridde okusinziira ku bigambo bya muganda waffe Onyango Patrick atugambye be vigilant obutujju buli riyo butujju bwo buli riyo. Mube vigilant naye tekibagaana kulowooza mwerowooleze mumanye ki ekigenda mu maaso mu Uganda. Simanyi tebakyagulanyi banamukiza okuddamu okutambula katubirabe. Atuyinza okulaba ku mmande nga bizzemu tiya gas ne bagamba tutangira butujju. Abantu abo bayinza obbakuba. Naye nalabika ebivulu olunaku lwajjo saabye omutujju yabikubye saabye babistopinga. Kale katulinde tulabe ekigenda okujja naye nga okyowe ekiri waliwo ekijja waliwo ekifumbibwa very soon mugenda kukirabako mbyogeredde wano. Bagamba akyogerako si yakireeta naye nze nina kye nnengedde. Kyagulanyi countrywide tour gyeziri katulinde tulabe biyinza okuba byakomye mu Western Uganda. Kyagulanyi bw'ajja e Kampala ayagala kuyingira State House. Bakulaba. Kyagulanyi bakulaba. E Kampala tojja kulinnyayo ssebo teweerimba. Okunganya abantu abo obagambe tugenda Ntebe. Mwami Museveni bakubemu tiya gas n'amasasi. Okunganya obujulizi obutwale mu kkooti y'ensi yonna bamunone bamusibe. Alina okustopinga nga bukyali. Uganda enyuma ewooma. Ande tufune ku buyinza bunyuma. No byendaba buyinza bunyuma. Nenga gega mawulire agaliwo leero Bomu Endala twasangiddwa Ewa Pasita Robert Kayanja Miracle Center Cathedral omutujju abadde agireese ebadde mu flaska ya mmere mulimu obuwunga bwa kasooli awo n'omuceere abatugambye mulimu n'eryanda lya battery ya motoka mulimu n'essimu mulimu ne detonator awo abadde azze kwokya church n'eggulu waliwo endala gye bateguludde mu kibuga Kampala awo kumpi ne paaka enkadde naye ekibi nnyo tubeere beegendereza tube bakalaba okulaba nti twetangira obutujju buno bw'olaba ky'otategeera tegeeza ab'obuyinza bw'olaba oli gwe weekengera tomutegeera bulungi nga nabyakola tebitegeerekeka tegeeza ab'obuyinza okulaba nti tutaasa obulamu bw'abaganda baffe n'obulamu bwaffe ffenna bannayuganda ebikola ebyo bitangiye bireme kuba ate mu nsi yaffe. Abagamba kibuyaga bw'aba agenda atwala ne by'ataleeta so tutangireko kibuyaga aleme kutwala ate by'ataleeta. N'ekirala buli omu w'oli afuba okwetegereza ennyakuliraanye kuba ayinza okuba mutujju. Naye nsaba abaganda baffe ab'ebyokwerinda mutuyambeyambengako. Mutegedde oli abagambye tusindise abatujju babo bazze okukola butujju n'atababulira nti bavuddewa babasindise kuvaawa simanyi ago bagambye eyo batabadde natabuuza bibuuzo ebyo babibuuzizza simanyi ne batagenda ate kulumba wali wennyini beesi ne bakukwatira ddala beesi yennyini mukulu oyo asindika
aine balumba kano akasamambiro singa so tulumbe base eri nga ne wano betu bakolako bana abazunga n'obubomu bwawe netujjo base eri so tujijjo tufune emirembe Uganda afe fune emirembe gye tuyagaliramu gya muzeeje yaleeta nenga base we tuba tusimbulawo kuba kimanyi babudde nti ne base bawulidde weri kiba kikulu nnyo bagamba okutangira kusinga okuwonya oba okugema kusinga okuwonya soke tugeme nga tujjawo base yennyini kijja kutuyamba kijja kuyamba ensi yaffe naye muna Uganda ba vigilant beera mukalabakala yosi eriso likanule okulaba nti tulwanyisa obutujju buno ate obuzze obupya mu ggwanga lyaffe naye Kyagulanyi simanyi oba onootambula kale byebyo ebiri Kampala biri Uganda wano obutujju buzeemu tulina okwegendereza nsimanyi mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale okugobereranga naffe toyama tujja kuba nga tubaleetera amawulire agafaayo ewaffe eka tusobole okuba tutambula n'okumanya n'ensi yaffe okugitambuza ng'eri ku mulembe ogumanyi buli omu abeere ng'amanyi biki ebitambula mu nsi era nga oli updated afe tulina okuba nga tujja kikola ng'ekyo gwe just weekuumire wano ku Tovas tutambulenga mpolampola nga bwe tubebbera akadde kemuwaayo kakulu nkasiima mwebale kuwaayo akadde ako kakulu nnyo era mu mikwano gyange abasinga abagula data ne mubeerawo mulabe amawulire ate agafeeka Omukama Katonda nsaba bankumire banywanyi tujja kuba tuddamu tuwayo ebigambo mweraba